mutima sikuzanyisa dia. Okay, akayimba kako ka mtawana nnyo kakyali kapya nnyo bakaita Darling, ka Grace Khan, and of course botunyamu embeera eriwo n'akayimba akayimbiddwa olabira ddala nga mutuufu kajjira ddala mu mbeera eyo omuntu yandagadde okuba nga abeeramu, omuntu okumuyita Darling. Abantu basinga obungi bayita abantu baabwe sweet, ababayita ba Darling, babayita Kamonde, babayita abannya gonna ge baagala. Era ne kojja Kitonsa agenda tubuulira amannya agali mu mukwano lunaku olwali tugategeera. Ebika by'amannya agali mu mukwano. Lwaki abantu bandivuddeyo nnyo ne bakyusa amannya gaabwe? Oli mu kifo ky'okumuyita nti munnange Katongole oba munnange Kitonsa. Naye n'oli n'aleka Dance oba Den. Kati nga Wuma bamuyita Wuma. Mulimu amannya agatanyuma mu laavu. Kati mbutuufu tuyinamu ebintu bye tutunuulira mu mukwano. Ng'omukyala ne bwandyagadde kukusweet talking bimukaluubirira. Mbuuma. Kati katugeze kale. Nze omuntu asobola okumpita Kiito. Kati era ebyeri bagiyita Wuma oba Wuma sembere eno Wuma gwe. Kati Wuma. Ate oluusi omukyala atakulaga mukwano gujjudde olw'ebintu ebikuliko. Mpozi ye Wuma lwani erinnya eddala? Gwani eddala? Kyagaba. Ulira. Kyaga. Bayinza omuyita Kyogero. Nno Kyogero yinza okuba eddungi. Mukyaga. Anyway, waliwo abaliko abatulaba okamala Black Liquali, mbuuza ku Hawati ogamba otya, ne mbuuza ku mikwano gyange bali wano ku Facebook ne ku WhatsApp kwe bali batulaba okamala. Kamoga basi wali nnyo okubeerako, of course ne mukwano gwange musajja wa Arsenal, ayagala nnyo Arsenal bamuyita Kyeyune. Kyeyune bali nnyo okubanga naye kwoli nnyo nkulaba wano. Kojja, waisewo. Amannya gano kye kitegeeza omukwano. Mulimu ebigambo ebimaking omukwano okubeera strong. Nga byo tukimanyi nti omukyala bw'akikozesa lazima oyagala toyagala omukwano guteekwa okugenda waggulu. Gukwatayo. Kyobola baffe mu mukwano tugoba amannya g'ebika. Tompita Katongole. Naye omanyi kiri weird mukazi okuyita Katongole jangu. Katongole jangu wano. Ayinza n'ofuna olulya amangu awo. Naye bwe ekizungu alina laavu, agaffe lwaki tegalina laavu? Anti era n'abo abazungu balaba balina amannya agaabwe. Balina amannya agaabwe katuge ffe wano tugamba nti amannya amaganda balina amannya agaabwe amazaalira. Omuntu ayinza okweyita Dennis Wise. Era mukazi we bamwagala muyita Dennis. Tamuyita Wise. So kati na kino bwe kiri nti bwe tubeera mu mukwano tukozesa bintu biri sweet. Kati okugeza nga bw'owulidde akayimba kali nti kati kafo kasinze nnyo mu bantu abali mu mukwano. Tekatunuulidde oba mupya oba mukadde naye abagulimu. Kati owulira nti mulimu Darling, mulimu sweet, ebintu ebifaanagana bwe bityo. Abakyala bannyo tebamanyi mukwano. Naga nti omusajja wange andi soka nkwe Katongole ekikyasibya abantu mu bwenze. Butamanya mukwano. Kojja oli mu mukwano. Of course ate bye nakugukamu. Osobola okufuna obukugu mu kyotaliimu. Oba olina okibeeramu. Kojja Kitonsa ensonga zange nkiddamu siromba dduwa. Sikwata mpewo. Sigaba lukuya. Sikuba kitabu. Obukugu bulimu. Ne lwaki? Bintu ebyo nga biri mu ssente kojja. Kojja abaana bakuba ensaasi wano kojja. Omulaba kulanama omulaba. Ezo bazirye. Bensaasi wano gundi yaguze n'emmotoka. SB4 ebyo ebijjo tulema bakuba yagudde. Ebyo ebijjo tulema ffe Katongole. Ebyo ebijjo tulema ffe twagala nnyo ebintu. Ensaasi eyo Kitonsa. Twagala nnyo ebintu ebiri nakyo. Omukyala akuba. Bensaasi ogejjeko Kitonsa. Gwe gunabanga omubiri guli mu nsaasi. Katongole ffe gutulemye. Pozigwe munnange. Aliwa. Nange emisambwa gy'abajjajja gimmalawo. Okakasa. Nedda. Kalulu kakuwuuba. Naye ng'oli otya munywanyi? Siina tabu. Mbadde awo nendaba ebiwulire nga bakuliko. Ne ngamba munywanyi mucwaza ddi nsooka embimusoye.
kituufu ngoloza nyizo muleka naye ebyo bibeeramu katongole kamuzibunyega ekintu eki product etamanyikiddwa teyogerwako ekyo kyo ge mazima amanyi gwe boogerako ate amanyi tamanyi nti tamanyi wabula omuntu abeera obwezi n'alowooza mbu amanyi naye nga tamanyi kituusa bakkube eggulire nali ndisuubira kuba abantu bammanya ate era bankubira mu ggulire lya mukwano sabba saakwata mwana saasera tewabba muka musajja ebyo siba obimanyi omanyi gonna gabamawula kino kale kibozibozi TV no tetuliiko of course nabyo tuba kwetuli katongole waliwo ekintu kyeragira noga nti mbutuufu leero kitonsa awedde obukugu buli mukwano bakwatidde embusezi omwana yagenda n'aleeta emimwa negisembera egya kitonsa neŋŋamba kikino neŋŋamba omwana kale baawo lwakuba yali ku TV nga tekituuka ng'omwana takiwulira naye ne katongole omukwano gunyuma nalabanga wenna katongole omukwano gunyuma bwe guba gutandika era mu abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi nga tomanyi mukwano olina byosubwa katongole kankubulye bw'obanga oli mu mukwano bino ebintu wammanga obifuna ekisooka ng'oli mu mukwano inkamu yeeyongera ekyo kijje ku nze kitya ng'oli mu mukwano bizinesi gy'okola eba successful ekyo ne katonda yakiteeka siwasenkya nze nkubuulidde katongole kompeyalinga omuwulu n'omufumbo percentage kyennene erina ssente abafumbo balina ssente beeyagala nze era nvumirirwa omuntu abeeraawo n'olumya omwana wa munno ng'akwagala naye ng'ogaanye okusalawo n'obeera ku mwana wa munno ekintu ekyo olinga akigamba nze katongole bw'oba ng'okyalina gw'olumya ng'olaba akwagala ng'okyagaanye okusalawo bwogenda kwerumya obwavudde ne mukati katongole gezaako enkya osalewo nti kati ndi mu mukwano okikkirize mu mutima omanyira abo abasinga obungi tetugimanyi oli alowooza nti wenna yagenda nenebaka ne gundi tuli mulaavu no olina kusalawo n'omanya noga nti kati njagala omwana w'abandi nti ye kamutijjise kamutwale auto kamuwe kyayagala kamukolere birthday byonna bisobola okujjira omu katongole ani anaagaana biyinza okujjira omu kubanga nze sijja balimba kubagamba nti banne temuddamu kweyagala omukwano kya butonde mweyagala naye kitonsa waliwo abafuna abakazi ne babanga ti sente zibula n'afuna omukazi nga bagamba wa kisiraani emmotoka ne bagitwala ne bamusiba ennyumba ne bagitwala amabanja ne geeyongera biki kati katongole kiba kiki kijje ku nze omuwala anaabaamu omukisa mutandikira mu kudeetinga ng'olaba bitambula kyogamba oyinza odeetinga omuwala nga bizinesi olaba zifa n'odduka emisinde kati katongole kankubuleko kimu osobola odeetinga omuwala ng'opaakinze emmotoka yabwe n'ofuluma nga bagiggyeko omupiira ekyo kikulaga ki aba wakipali olagawa n'ekipali kiva ku ki kiva ku kubeera nga abakyala abasinga obungi tebaakuzibwa bakugamba nti omukyala yenna omutuufu alina okufuna ku ddagala ly'omukisa kubanga bino biva mbuto bw'ozaala omwana bamutomera ekyogero bw'akula n'otandika osisinkana abasajja ab'enjawulo n'okutambulatambula mu makubo okubuuka amasaŋŋanzira tukukolera ekyogo kirina ewuuki of course eryo ddagala lya butonde omukyala ajja n'omubbikamu n'omunaaza ye mwennyini akyetwa omanyi ebintu ebiri modern byanjawulo n'ebintu ebyema abasajja abo tebaba na kyogo omuntu yenna aba n'ekyogo n'ekyogero lwaki waliwo enjawulo bumalu alina ekizibu eki kimu nkikubuulire mbuulira taata nsonyi zigenda mulemesa buli alina ensonyi ne bw'aba akyaddawa mukazi we yamwekwanira ddala ate era nakyo nze nakikola namutega kazigo kamuvunnamira byalo nkubuulira ekyo ekisajja kyalifudde kirabye kusanyulira mukazi kitonsa teyakola muvunnamira byalo batandise n'okukawa amannya njagala nga bwene tosaamu ssente
oba uwongo otudde nga weeyagala omwana n'awunga yenna n'alyoka akaaba kitonsa nkutidde kumbe muvunamya nze byalo muganga akyasoose okweganga katongole nze nkubuulira amazima bino ebagamba nti simanyi omuganga teyeeganga bunafu bwa kujjanjaba oyigiriza otya emmotoka nga gwe toli drive kituufu osooka weetereeze muganga byalo oli musajja muzibu nnyo olwakusangawo akwagala kubanze bannange bulijjo bye mbagamba bye bituufu oli wali eri wano mengo opposite Mutesa Wanuro University Katongole abakyala bangi nnyo babaddewo nga bali mu laavu naye nga laavu gye balimu siyo gye bateekeddwa okubeeramu nga yakifere naye bambi olw'okuba nti tayimu eyo omanya abasajja babbula ti omusajja tayimu eyo yaaliwo naga akamale gagenda n'oyo tewali kyakukola naye nga si kyekituufu kyateekeddwa okuba nakyo abakyala nze mbajjunyola ekintu kimu nti ffenna bwe tusalawo okugwa mu mukwano twetegereza ebintu bino wammanga omusajja yeeyisa atya omusajja bw'ogwa mu kizibu amaanyi ge gaba gatya bw'oba ng'oli mu mukwano naye bubonero ki olwo sayinizi eziriwo nolaba ng'omukyala awaddeyo azze ewa kitonsa afune full package ensulo tayaali tayiti kyekyo buli kimu kiri bulungi naye omusajja naali ebintu bye nga tasse ku liiso nga tajja nakutunula buli omusajja lwalirya ebintu by'omukyala n'atazibiriza tawoomeddwa bwensulo tayaali waliwo bataziina abakyala bangi nnyo tebalina nsulo nga balina kyolo tubagambaawo nga balina lukalu abakyala bangi nnyo nga bali awo nakugaa nti nze nina ekizibu kya national water buli kadde message teziva ku ssimu yange pebbiiru naye ne bwensasula tebampa lisiiti okimanyi nti Katongole abakyala bangi nnyo weebali ng'akimanyi nti nno yeetaaga national water naye nga si gwe yeetaaga abakyala balumbibwa ebirwadde eby'ekikabakaba n'atuula nabyo omwaka ogusooka ne guwera ogwokubiri ne biva mu primary stage ne bigenda mu secondary stage ne bituuka paka mu tashale ng'atudde ali awo alina ebirwadde eby'ebikaba atuddeko teyejjanjaba kati omusajja n'atandika okubeera nti embeera gye babeeramu ey'omukwano tekyanyuma yebayire lwaki abakyala abamu babeera bawunya anti kyekyo ebirwadde by'obukaba buli lwofuna kandida abasinga obungi bakozesa antibiotics biri ebiweka eby'ekizungu bye nagamba nekibikami buli kadde n'abeera ng'ali ku ekyo buli kimu akozesa kiweka ekizungu ogenda okukiraba ng'omukyala eyalina feelings zibula lwaki naga nti ekifo ky'omukyala ekyo kyekikyasinza okuba ekiyonjo ku mubiri gw'omuntu naye kijja kubeera nga kyekisingako okuba ekikyafu singa oba tokikuumye bulungi tulina kye tuyita pH nti singa okozesa ebintu nga pH eri wansi n'obissa mu kitundu ekyo kijja kubeera nga kibikaminga dry ekimala obikaminga dry waliwo bacteria ze twetaaga mu kitundu ekyo oba oyagala toyagala nga ziri active ze tuyita normal bacteria okugeza tulina omusaayi nga wano bw'ogulaba ne mulimu white blood cells kiregeza abasirikale abakuuma omusaayi kati n'ekitundu ekyo ng'omukyala kirinamu kye tuyita bacteria ze tuyita normal bacteria nti bwe zinaafa kiregeza kiba tekikyasobola kweyoza kubeera clean gwojja okulwana nga nakyo okyoze buli kaddedakika olina okweyoza nga tekisoboka kati normal bacteria ziddamu zitya waliwo eddagala waliwo eddagala waliwo liko waliwo tiputa lusi osobola okukola kituyita HT nina ka product akapya kenna akaleeta katale Katongole bakayita ka Ginwash Ginwash ate ye ku bakyala akutangira ofuna infection nga bwakiriininga n'ekitundu kyaffe ekyo kwega omuntu naaba nga oli kiriya ng'oli smart ng'oli kiriya ng'omusajja bw'ajja asooka okola ekintu kyonna kyova olaba enaku zino abasajja banywera ku ggama batya ebbakuli ate lwaki ate ziba zalwala ebirwadde era omuzaala nti oba oyagala ompe kuugi mpa ggama bakuliyo gireke naye ng'omukyala bw'oba omwekakasa nga mbutuufu talinamu infection eno omwami omusanga nga siggwe omubuulira nabaga abakyala muyiga obukodyo omusajja oyinza omutera bakuli n'atagiraba nga mwemuli obuugi naye weno waggulu eno ku mubiri gwaffe sigayo akabisi k'enjuki Katongole omukwano gunyuma
ng'ogumanyi. Mukano gunyuma Omukyala n'amala akusiigira akabisi k'enjuki mu nnywanto eno n'ajja n'akatuusa wansi w'ekkundi paka ne Kampala mukadde. Otuukayo totegedde ojja ogoberera buwoomerera obwo. Nolowooza kamunooje paka gye buggwera obusanga eri. Bannanga ate awo tosaana kuvaawo. Tosobola kubanga yo bw'atuukayo eno bw'aba badde ajja asiigawo awummuzaawo buwummuza ati n'obanga awakula omupya. Kitonsa omanyi bintu. Naye ebintu bino omanyi nti abantu bali awo tebabimanyi nako yadde. Tebabimanyi. Kye kimu n'omukyala ayagala akyuse omwami amugye ku kitanda amuteekeko ku kameeza teekawo obukodyo. Teekawo obukodyo kwolwasange ng'ekitanda okiyimiriza ku kisenge oti otaddewo kameeza. Akubuuze tunaasula ku kintu kino ki? Kameeza kwe tuba tuliira emmere. Ekitanda tekiriwo. Olwa kameeza okakulu otya? Katongole. Omukyala kwata akameeza kateeke mu kisenge. Teekako akafaliso kapiro kokka. Tuulako. Omusajja oba omukazi? Omusajja. Linda omusajjawo. Omusajjawo bw'amala okutuuka anti buli lwakubiri nagga nti nga bw'obukodyo bw'omukwano bufulumira mu papula lwa bukedde. Omukogo tuyita ogwa ssenga buli lwakubiri. Mugambe kojja Kitonsa yagambye nfuna akameeza bwe bakusanga kameeza omwami n'ayingira mu kisenge kaveeko omwami akatuuleko n'omwami akaleke abadde akatutteko kutamako kakutame. Ate lwaki akakutamako? Gwolowooza nti nno emmere y'omukyala bw'okutama eddawo. Ngolo omukwano gunyuma ng'ogumanyi. Kino kyendiko sikitegeera. Okimanyi nti eriyo omukyala nga omwami we ekiwato kinyeenya akiraba mu buvidiyo zino essimu ezo twajjirwa. Olima. Kireeta omusajja okwenda kuba amanya nti eriyo abanyeenya ekiwato. Bw'abanga ekiwato akiraba wali. Ate eno takiraba. Ate abasajja balina ekizibu eki bw'akalaba bw'ati nti oyoti nga kati nga Kitonsa nga nagamba nti Katongole kano okalabye nti mpeereza tuli nga Kadima sampadde tosa nga Nakadima muweereza nga ne Kadima abaako gwaweereza ogenda okulaba nga ekiwato kituledinze kyokka ewaka naye nga Umaru muweereza talina kyakyusa anti tabitegeera mufuji golooza Umaru amanyi omukwano. Umaru ekintu eki kyalina mbulamu kyemmanyi ekyo nkyekakasa ayina feva y'abakyala olw'omuvunnamira byalo guli gwe namu sigadde teyina waaka yadde kyobula abatuukayo nga bavunnama ne bavaayo nga bwe bagenze. Nze nkyewuunya ate abantu anti kwe kwava olugero lw'Omuganda atalina manyi. Naye akola ati alina akantu kati atalina manyi. Mukazi we yaŋŋamba bwe kati Umaru alina kukola kiri eki yakozesa nnyo masturbation ng'ali mu ssomero bw'akozesa Katongole waliwo ebintu bino wammanga ayinza okubanga katisaero musekerera Umaru kwaye Umaru yavayo n'ambuulira ekizibu kye naye ni mwabalamu tuddeyo temunnakimbuulira. Kati bw'okozesa masturbation waliwo ekirungo kye tuyita testosterone hormone level kibeera mu musajja ne mu mukyala kye kiyambako kueno ku sexual life okubeera active ng'oli mugumu ng'oli musajja nti okyenti omusajja asiibula perfume ku perfume omulamu asobola okuba n'omukyala nga yeekubye ka Napoleon n'afuluma ne wabaawo ayingira nga yeekubye romantic bagita romance bonna ne bamufuna owa romance n'afuna wabaawo yeesiize blue lady naye n'amusitula kyogamba oli takisobola. kati bw'oba akozesa masturbation ogenda omulundi ogwo eddakiika ezi ng'ogwali obanga kikajja kubanga testosterone hormone levels ziri wansi naye ate Umaru simunenya naye akola atya akantu ke kano aba alina kujja n'afuna kamubiri ate nagwa nti kamubiri kagezza so oddayo bulungi nnyo notali omanyi ekigere ky'embogo bw'eba eyimiridde osobola kyepimamu kyokka akamubiri kaguzza bulungi nnyo n'oyimira bwoti bwe weesibye mutulaga
naye bw'obanga tekakogga naye ng'owulira oyagala jasi oyongeremuko anti waliwo okubeera nga tekagwa naye nga standard gye kaliko emala naye bwe batemala era onoonya kitonsa n'akuwaka mubiri watya nga owulira kale nga owulira bagamba emala naye n'ogamba kanyongereko nzita omuntu tuyita standard size nti omusajja yenna omutuufu katongo ena kuba mu inches 7 nga yeesimbye bwantoogo inchi 7 ateekwa okuba nga ava wano n'atuuka wano wano bwati omusajja omutuufu ze inches 7 ekibatu wekiggwerako ate bw'aba ava wano paka wano oba kale ng'ava wano paka wano kati ate oyo aba mwana era ennaku ezo nafuna ekiboozibozi nali njagala kukunyumizaako yankubira essimu yali mutukula nanga kitonsa nina ekizibu kiri eki njulirira okukwatako omwana ono neeweweeze gwenzaala kuba akira kitaawe abasajja gye bali ng'alina kuntuntu kantuntu ate abakyala tebanyomye woowe lwakuba nti era n'abakyala gye bali n'omusanga nga yambadde legging naye nga teriiko etya togimanyi nga yambadde legging nga tekuli legging nga legging ogiraba ku mubiri gweri naye nga bw'ayimirirayo teyeeraga kitegedde kitonso oyo okakasa katongole omukyala asobola okwambala empale ya legging n'ayita wabuda ne baga nti kweri ng'omukyala agisibye bulungi nnyo era bw'obanga obadde tomwegenderezanga nga yakukyalira bulijjo nga ajjira mu sikaati lwayambadde legging osooka n'omupaakinga emmotoka n'oddayo mu nju olaba oba ebyapa abireso ezo kanti ebyapa byazizise mu mpale lwadayo notwa ku byapa nga weebiri nolwakalaliza emmotoka nga weebiri naye ng'olabanga alina byatwalidde mu mpale naye ate ebyo n'ayambala noga nti oba akalekaka tutoza abantu bawesimba kunoonya n'abakyala bennyini nabalina okutunoonya bafune ku kamubiri ako then n'ebitundu era tubigejjeseemukko nga hipusi entumbwe abasajja nabakolya ka Vigamen Plus ako katikkira basajja ngule muyagala okubeera sengule kozesa ako ka Vigamen Plus ojja kuwangala mu kisaawe tugenda funa esimu nga 2-3 zokka kitonsa tuddemu ebibuuzo ebyo then tufundikira olunaku olwejjukira tukyalinayo mpozi aba comedians ne Maro wali nnyo so tulina okuba nga tumaliriza olunaku olwo naye nga twogereko n'abantu nga babiri omu babiri bokka hello wanje yesebo Orata Patrick want to kusanga ni president wa Timothy Jericho. Otyo? Ni bulungi ogamba otya ssebo? Yetika token ntumeleko bana ateka fotoro yetika ka airtime. Nemo sakodi ko just tosa tenyara kuuza. Katika kaba. Kari buuza TV yamwe nange nze wamwe buuza kati koja kyogamba omuntu kale erika kajeke oyinza okubeera n'akantu ng'omukazi akugobera bugoezi kati kale wawuma lwoyo omukazi yakuganagana naye n'akagira n'abaga akugoberera ne bw'aba mukama we omuvunnamya omuntu wadala gundi mukyava ekyo ndawako abeera mudiika oli mutiitizi kati yeepimamu alaba alina 2 wano inches 7 kubanga omukyala ziri inches 6.5 omukyala ali inchi 6.5 wanje Katongole wasibota ndije n'ogamba ki omwejumbisi ndiawo amagarashi ndije tinyine eshonga omushiza nagamba kitonsa kitonsa lyaha mwana aliye nk'ebigambo by'abakazi aha ayaya kitonsa ni mumanya jogo kitonsa nogamba kiso ndiawo sebashi nogamba kimwana ndiawo konka wakabula munonga Aga romangu ni mbandinka kwa samu digital studio no amanya. Mara konkana mneiba wange. Ata unundi nani. Ate oliyo nobuuza kiwo munyankore. Ate kambuze kitonsa. Buuza.
Okamunzasire embwa kanje etembwa. Ni kyekyo yeje. Tina ensonga jete. Hati. Ntubasa kwangusia aha kasoro nkahangwa ninga simka nkanyoruka nkabakaringwa ninga. Iwe kibuzo mu Luganda iwe wa wazirangwa iki? Kale kankibuzo mu Lunyankole. Mu Luganda. Mu Luganda tinkukimanyi. Kale buuza. Omuntu yayina emboro yine basa kunyoruka ninga. Jako. Mbudigito teyajja. Mbudigito teyajja. Ya. Embokero singokera kubacha nawe n'olundeete Katongole. Omwana n'avaayo n'akugamba nti omuggo ogukuba ente. Tetuliddayo kwata amasimu. Wayagala okubisa abantu. Abantu bamanyi omukwano. Abantu bamanyi omukwano kojja. Tufuneyo omu naye nga. Mwekwato oluntu sima kale oyo ajja kuba mutereevu. Umaru tuwoyo yekka tuveeyo kale. Alo? Wanye? Kale bambi. Ngoyogera ali mu mukwano. Ani ono? Amabuuza mukwano. Bambi. Mwenda koja Kitonsa aide ku obusogo. Oyenda koja Kitonsa aide ku obusogo okwo. Aide abasomese. Muli kwenda? Mulina obulezi bwe muli kwenda? Era tubasubasena n'ebyenda Kyogo nkitegeera. Ayo ino omusaada iwe. Emirimu aditegeera oyo. Iwe muna emirimu omusaada wawe aditegeera iwe. Aya akantu ke kali katya kaba ninga katinnyininya. Banange Katongole oyenda kunkola ki? Katongole oyenda kunkalakata. Akabi oyenda kunkola ki? Yotoli kwenda kunjogeza byesumatu omusaada ade kungoba waka. Kojja abe busoga ogenda yoddi. Ebusoga nabadde jjo Jinja ekifo kita Bellevue Hotel wabula abali okumpi ng'osobola okukozesa Kayunga. Ngenda kuza omwezi 5. Kayunga mu town. Nja kubeera kaawo ku kivulu kya radio bagiyita Sauti FM. Era abantu be Kayunga nabagamba nti nabateerawo ebirabo. Ogula kizigo kya Kitonsa mulimu akapapula akakutwala mu kalulu okuwangula TV flat screen. Tulina flat screen 5 radio 10. Mugendo ziwangula abantu bo mu Kayunga. Delta girabire mu njuyu. Olekera ogenda ku mulirwano so abale muteekeko Teka Katongole tulabeko. Katongole atandise oberenga mu nyumba yo olabe TV yo. Era zijja benda kuza omwezi 5 kati namwe abali mu Jinja nga musobola okukozesa eyo opportunity mujje ku lunaku. Ate abantu baali. Lugenda kwa Sunday. Abena chesa Kitonsa mugenda mulabako. Ngenda kubeera awo nze. Abantu bayive balete kuddagala. Isa. Ali dagala lyokka. Tulina abantu mutwalo mulamba abagenda okujja ku kisaawe kojja. Ngenda kubaweera live. Awo. Era tuvunaana. Era gwe amanyi nti ogenda kujja n'omwana toyeza myaka 18 gyendi. Enachesa. Nkugambye Sunday nokola sawa 6 kunnya. Nga watusedda. So bana abantu bena chesa mubere sende nnyo Kojja Kitonsa agenda kubanga jja. Anyway, that's it. So kulike nga ofuna Kojja Kitonsa ya ba Kitonsa abo group basangwa lede Mengo bulanga wenyini botuka ku Mutesa wa Royal University opposite awo nyini obuza Kojja Kitonsa bakutusa ku office kwenyini ngotuka nga bakuyamba eddagala lyonna aliyina buli kimu kyonna akiyina. Okisobola mukubirako ku simu not musa 8 not musa 9
not 07559 07559 mu 00 00 200 200 0759100200 jikubeko just ongamba nti ate kojja njagala kunnombera ddu ebyo sibi abyo tabikola nakubuka musonga alright kojja tuyanze ge kafune mikwanja nga bamusekera nyuma bagenda kujjano ne maro tubayina bagenda kujja mu studio nakwe tulabike ngati tufunenge je futunikiramu kojja yebale nnyo tujja kwetaaga mu ero mwezi guno wendi otulako nnyo wendi okay katukomewo ne maro n'abamusekera nyuma tova